ebeyipi okujjanga mu kamera ne weeyogeza ebintu ebiri bogasi oba ofaaki nalabye olinga akaaba nti bafumbe maama wo nti alinga jjajjaawo kyokka ate semutayimu omutadde mu kamera naye era nga woolaba maama wo era alinga jjajjaawo, which is not bad because nange ndi jjajja kati maama wo nange who looks more jjajja. In any case oyinayo omwana kati kitegeeza era maama wo jjajja. Omuntu era wagamba jjajja, why are you beat? Ekyo nakyo kikukaabya mu bantu. Someone comes out and says you're married, you will touch my mom. I told you I don't take nonsense. My mom. Kanawe kati you didn't kill anybody. Abantu bayogedde ku maama, but you didn't kill anybody. Why are you always giving empty impression? Because I told you I situated stuck on silence. I text my mom. Ekyo tagala bamwogereko. Leka naawe mukwano. Maama omutadde mu kamera, gwe wennyini gw'omulabisa, owoza bamuyita jjajja naye nga bw'omutunula mu reality. Naawe why are people explaining themselves? Mbomanyi twakulanga mama wake mwakala nnyo, twakulanga embeera n'emukubanga ali bubi. Of course kubanga si engineer, si pilot, enkumbi ekaddiya. Yes, it's like now my sister and uncle naye mwagala nnyo. Mami, let me tell you this, so long as I'm going to live, I'm going to love you. Mama, of course era gw'olina okwagala. Why are people doing obvious things? Tablik, I love you so much. Of course, it's my dad. I must love him. Why are you saying the obvious? Ekitegeeza gwe atayagala ndabika maama wo gy'alabika. Wandiyagadde alabike mu bulala. Yes, you're doing a disservice to this woman. Omutadde mu kamera, then you are talking rubbish against her. Kati waliwo kye tuyita disservice. Let me tell you. Omuntu bwagamba nti oyina siriimu n'onyiiga n'otandika okugenda ng'ogamba abantu agambye nina siriimu, kitegeeza gw'oli mu kwekolako disservice kuba gw'oli mu buulira abantu. Kati here comes a comment which may be not good about your mom. Okoze press conference oyisa abanamawulire era no you abuse my mom. They don't know that mom is Katonda wa kunsi. Kwegamba gwososo kitumanyisa ekyo gatutegeredde ku maama wo nti mama Katonda wa kunsi. This rubbish people know. Bali ku Facebook kuliko ba sadist bato babulira ebyo kati si gwososo yabulira. They don't know that mama is Nedda mukwano, please. That was not called for. Tekyetaagisa kubanga gwe wadde otaddewo maama ate maama gwogenda buli woyogera nga bamufunza naye nga reality era olaba maama era maama jjajja kubanga wembanga ikyuli ndi jjajja then noli bali mpita ku birthday yonna ikyuli omwana ikyuli omwana ikyuli. Yes, nze nina attention to detail. Tokolanga bintu bya kisiru mukitegeera. Maama w'omujja eri omutadde mu bantu ate otandise okweyogeza kati buli woyogera nga abantu bapayinga attention, buli woyogera nga kwegamba kyabadde nga yiguwe nyini amutadde mu miguwa era mami ate ne bakuvuma kyokka nga mami ali wano kati nga buli muntu abadde tabimanyi nga apayinga attention. Agamba naye ono ye mami we kumbi yali emuse. Yes, ebintu byedda mu kinaano bimanyi. Of course embeera yalina ku bambi. Kati why are you olinga? Stop this nonsense of explaining where you come from. Bannange waliwo n'abaana b'abagagga tukole tutya? Kati omuntu atalina nnaku taakolenga kintu. Abantu nannyonnyola ennaku n'ova ku mukolo nga gwonna tolina kyowulidde. Twasooke n'ensi neetukuba netudde n'ensi neetunyiga. Bannange mikwano. Yes, nenga kati okaabo bwajjajja bubi. Kyokagamba yo abusing me in disguise.
ndi jajja kibi. Can you cry mbu mama wo jajja? Of course ajaba jajja anytime. Already she is. Or you know omwana. That means mama wo already jajja. So why are you crying foul? In any case era jja kufuuka era jajja. Kati oba jajja bubi kyotegeeza bajjajja bo tetuveewo. This girl is pre-consumed by camera. Yes, ikiri wenti. Jajjawo n'ogamba otegeera lwakumeka nalwondi umanye lwembanga mpostinga bantu abamu tebategeera bantu abamu tebamanyi nti omuzadde katonda wa ku nsi abantu abamu tebamanyi nti no kino kyogerebwa kino tekyogerebwa because they have data of 500 shillings they think they can comment any way they want naye omuzadde aba muzadde n'omwanyi omuntu ajja n'avuma maama w'omuntu n'omwanyi omuntu ajja n'avuma taata w'omuntu because nze nalayira nti nja kufa n'omuntu alivuma maama wange kyonna kirayira mu kimanyi ekiri nzita nga maama nga kyali mulamu. If you want peace with me you don't talk about my mother. If you want peace with me you do not talk about my mother kubanga tomanyi gyanzije tomanyi gyanzije. My mother is my everything. So nchimanyi n'abakadde betwaze okulaba nabo balina abaana baabwe kitegera and they feel the same way. They feel the same way. So I decided to come and celebrate my birthday. I have a theme under Precious Remy Foundation. Egamba all this gold. Obukadde magezi naye abantu tebakimanyi. Mungu bwakuwanga obulamu n'okaddiwa mwebazenga nnyo. Bantu bafudde nga bato. Ne tubaziika n'omulaba ng'akyali muto akyabadde alina bingi ebyokukola naye ng'akyali afudde. So, my mother is everything. Mami. Sitera nnyo kwagala kwogerako. Kubanga bwe nkwogerako she said I should stop because sayagala kukaaba sayagala nkabe bakadde nange sayagala kukaaba naye nga musuubiza nti obulamu bwe naamala ku nsi nga naye ali ku nsi kusuubiza nti nja kwagala kusuubiza nti nja kuwa buli kye nnina mu busobozi bwange. To the people that have come out to wish me a happy birthday, I love you guys. I don't take it for granted. Monda z'omukwano, I can feel it. Ngowulira. Thank you so much. To Team Ray P, simanyi kyabagamba, mwebalire ddala. Naye buli alina ky'olina ng'osobola okuyamba. It doesn't take away anything, wabula kikugattako. That is what I think. Nze ebbanga lyemaze nga ngabira abantu nfunye si kirumaamu nti Mukama ampadde. Abantu balowooza okuwa kwe kubeera nti olina ebyobugagga bingi. Okuwa kwe kubeera nti olina essanyu mu bulamu bw'ensi. Ng'olina obulamu ng'olina essanyu ebyo bintu bikulu nnyo. Oyinza okuba olina ssente zonna naye nga tolina ssanyu. Nina essanyu, ndi musanyufu. Nze bwe mba mugamba Mukama sikubanja ompadde buli kye mpulira kye neetaaga. Siyina property, siyina bingi, siyina ssente naye ndi musanyufu. Tinsobola kwetuusaako kyenkola kiri ekitono kyensobola. I live in my means. I don't live in the means ze sisobola. Sijja vuga motoka gye sisobola, sijja kusoma nyumba gye sisobola, sijja kwambala ngoye ze sisobola, nja kukola kyensobola ekimpa essanyu. Bw'onoonsanga mu kamotoka kange n'oŋŋanze bulijjo mmanyi oyo nno waakabi kyekyo kyensobola. Bwe nga ggwe gw'omanyi tebinkwata nze ŋŋanze kyekyo kyensobola era ndi musanyufu. So Mungu mwebaza okumpa obulamu paka emyaka 3. Paka emyaka 3. Thank you, Mami. Kale, for now, yes. Katulete ebintu byaffe banange munyambe ko mulete tetulina nnyo tetwalese bingi nnyo but kikyo kye nasobodde. Now let's have the things here then we can cut. Abaana bawaka
Ebintu ebirimu